omulabi wa expo ndi musanyufu nnyo kuba nkimanyi nti woli era wazedda okuba ng'olaba kituleesa olunaku lwa leero. Webale gyonna gy'otuusizaako emirimu, webale emirimu gyonna tuusizaako emikono mu lunaku luno, kiraga nti eggwanga lyo lyagala era lyagala ligende mu maaso ddala nga likulaakulana. Olunaku lwa leero nkomyewo ne Sarah Alibeetonza okuva ku True Roots Africa. Tubeere nga tubaako bingi bye twogerako ku lunaku nga bwe ruti. So abagala okuyiga musembere mangu mangu. Basembere mangu mangu saga tubasibire bweru. Mazima. Njagala osoko babuuzeeko bambi. Abalabi ba Expo TV. Nga neesiimye okuddamu okulabikako mu maaso gammwe. Musiibye mutya, mwasuze mutya, mwebale kutwagala, mwebale kulaba Expo, mwebale kugisharinga, mwebale Mukama abaddizeewo bannanga abagula data wamwe ne mutulaba. Mukama abatuwere kimusinga okwagala. Kadata kana ak'obuseere ennaku zino. By the way nange mbebazaamu akensusa abaana abo. Baagadde nnyo nga programu zaffe nga podium. Bakuba nti munego tukyalira ku podium naye nga tuba ne programu yaffe ey'oreggulo kuva ku Monday paka Lwakuna abaana babeerako nga batulaba. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutwagala ate mwebale kutuwagira. Munnanga amanya ge go baagogedde ddala. Bagamba ati akuddira mu luyimba taluumya. Ayagala okuyiga sembera. Kumpi wano wetumwagala. Mazima ddala. Nawe kansooka enkwebaza webale okunyirira. Ebale kusima. Basabo ne banyabo gye mutabadde nze mbaddeyo nze mulabira ddala wano. Bambi mumulaba nekale sijja kiremerako nnyo ekyo nga tugende ku kiddako. Soda ajja kukuba. Soda simulinaako buzibu. Just okwogerako bwogezi. By the way soda kutumiddeko gy'oli eyo. Fuzi yagambye akola atya oli omwana. Beerayo ku nnyanja eyo lemesa abasajja abo okukwata abavubi. Naye togendera mu mazzi, amazzi gayinza okusena. Simanyi oba okuwuga omanyi bulungi naye. Lw'osa embeera amazzi nze neraliikirira gayinza okutwala. Naye. Kampala wano ebintu bitambula, kino kibuuka, kino kibuuka, kino kijja, kiri kijja. By the way abantu bakomentinga bangi ku story gye twasembayo okukola. Naye sijja kubigendamu ebyo kuba buli omu nga wayogera. Omanyi nze nkyasoma ku Bayibuli. Egamba nti ng'omuntu bw'alowooza nera bw'atyo waali kati goba walaga bukyayi ekyo kyoli. Ayadde yakomentinga positively naawe ekyo kyoli. Buli muntu waddembe kulowooza kyayagala n'okukomentinga kyawulira ekiri mu birowoozo bye. Waliwo komenti yankwatako ennyo omwana yagamba we have seen your true colors. Ki yali ategeeza? Kala zange entuufu aba yaziraba azikwata agenda azisiigisa ennyumba ya nnyina. Ayinza okuba teriimu kala. Erabika si nsiige langi. Bwe olabye empisa zange entuufu kwegayidde zikwate. Ogenda ozisiigisa ennyumba y'ewammwe. So bantu mmwe obanga ekintu kwe tokyagadde kiri okay, just scroll vaawo teyakusibyawo simu eyo data wo siraba lwaki oyongeramu n'amaanyi kye bayita losi ku losi nonyegamu n'amaanyi ate agakubafu abali wano vaawo buvi genda ku kiddako tujja kuba nga tusinkanawo n'abo twagalidde waffe tetukulinaako buzibu ate tukumanyi nakukumanya. So obulamu bwaffe tusigala tubutambuza bulungi. Wali watya wano? Wano tetulina taapu. Abantu okyabalabako? Tetulina taabu, tuli bulungi ne Crockton we tuli bayitirivu nnyo. Mulinawo enteekateeka ku Crockton? Tulinayo worship night. Mubeera wano kiro kyonna? Paka ku makya. Nga musinza? Tusinza Katonda yatonda eggulu n'ensi. Aliyo teyandigambye nti kati abo basinza ki? Yamanyi wadde embolowooza byayagala. Namwe mukirizibwa okukola overnight? Baani? Nga bo bali bakuyita. Bagamba nti ye Sarah yakwata liri ffe twamusonyiwa twasigala eno. Baali bandagaliriwe eryokwata. Bwe nali ntandika ni gwe nayita ne mugamba ati ndaga direction ye baali bamanyiririwa lye nina okukwata. Mwali muteeseza ku kkubo ki? Nali nteeseza nabo. Nedda simanyi oba mwali muteeseza. So kati tebalina kye bakakasa? Tebalina kye baŋŋamba. Anash onako tulina ebyokwogerako bingi nnyo. Sakala muntu yenna asubwe kuba mpulira njagala kuyiwawo buyiyi
naye kansabe mukulu Abe asoka tuwe akalango kamubwe kati fe tugende mu maaso yaffe. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumalibwa mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannasale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School. Ya ruonona basi kwagala kudda bigambo byamaze okwogerako mu bulango obwo naye okujjukizayo kimu nti ku Cambridge obagamba nti wayitidde mu Export TV okubatuukako oba wayitidde ku Channel 4 kubanga batuukako bajja kubanga bakukwata mu ngeri yanjawulo nnyo ne ka fees guarantee balina kukasalako. Mpozi omulala ayitibwa Alpha Media Production agamba nti muwe emikolojo muwe all the moments you want to make memorable abelenga azikolako. Simanga mbaga na birthday party ngenda kulinya nyimundi gusooka ngenda ku travelinga byonna abikolako all over Uganda agitambula obulango bwonna abukuba akola graphics design wagamba gwe kyoyagala kyobo mugamba ate nga tagoba sente ku budget yo wagambira nkatigwa ngejo zo sente bweziti todduka togenda abulugenda funa bwekiti ne bwekiti ne bwekiti kugamba nawo berenga obako kyofuna musendezo zolina gwe zowandise entonotono yajja kubanga akuketaringa. Mpozi n'ekirala ennakawuka tukyalina wettaka ddene ddala ku bugazi bwa 4.82 acres. Tugamba nti jangu beera namukisa tukubire namba y'essimu 0770 94288 no 266 sorry tuberenga tuogerezeganya tugende tukyalire ku ttaka eyo olambule sibyakuguza watu tukanga nawo ku ttaka mwe bute mugule empewo jangu so tugendo lambule ettaka ogamenti ya wano wentekawo kasoli wanga ajja kudda wano wentekawo apartment ya majja kujja wakasente kubeta kaliri ku kolansi kwennyini so nabagenda okuzimba ebifo by'okusinzizaamu namwe tuba invitinga tetubaganda oyinza okwenogamba ne banenza tunulira luigi situnulira gwe mwana buno naye nga kyekyo feel free okuba n'obuza ku ttaka eryo tukuwa ebirikwatako tugende tulambule olabeko naawe kenyini. Ntandise nga nkubuuza abantu okyabalabako eyo abantu bagira ddala ekyo nkibuusabuusaamu olwaki anti kati gwe watugamba nti omuntu wajja wano omugira omutunulamu nolaba ki ekimutawaanya ki kati gwe ebyo bizo kwalitwalamu ku budde ne twafunye oli akolerawo olukugwako bwati nti Saara tomunyega kigambo ngagamba kwana waliyiriza ng'agiyonkawo ng'era agikuwa ng'ogenderawo kaakati mukwano nze okutandika okola bino byenkola tewali gwe najja nti nvuganya gundi
buli muntu wa ddembe okugenda waawulirira emirembe Bw'owulira nti oba wano waalaba nti we wano wajja kumukolera ekizibu kye kiggwe. naye ng'enkola ntuufu yo kubanga mbadde sikirabangako eyaki omuntu akunuunamu lwakuba nti iriza ezisinga zantabudde ziri wano kayiriza eri mu mubiri soka ove ku mubiri gwonna nkutte wano ani akikola musajja tayinza kubanga mukazi nabbi Bernard nze kugambye tayinza kubanga mukazi yabikola ateekeddwa okubanga musajja ng'ate alabika anuuna wano mu bifo bya waggulu oba abakyala tebakiweebwa bayinza okuba abakyala bo tebaweebwa kitone bwekiti munnange simanyi kati kankubuulire oyinza okwetegereza nga baatu babikola baavu banne ebintu ebyo tosobola kubyemunkolera ku muntu alinamu ssente era ebyo bikolebwa banaku oyo kasasiro ng'oyo akolebwa ku bantu abanaku bambi ndowooza olugi mujjamu ng'afunirawo obugagga simanyi gye sibeera naye nze kyensobola okukakasa tosobola kulaba muntu mugagga ng'agenzemu oyo gasiya era ebyo bikolebwa banaku era n'abikola era mumunoonyerezeeko nnyo naye ateekeddwa okuba nga munaku bannange ze kyesobola okugamba abantu banoonye ebyokukola bakole baleme kukola bintu byesitaza n'ebintu ebyo yamanyi kati nze okusinziira ku kyongambye sigamba nti nnwanyisa muntu naye nnwanyisa kikolwa ekyokukwata omumwa n'oguteeka ku bbeere ly'omukazi wano woogambye nti mubamuyirizi munange era y'olumala bw'ati okugiyonkamu ng'akuwayiriza yonka nga tigwamanyi kyoyagala ogikolera oba ogitwala nze kyemmanyi nti wano mu Uganda mulimu obukiiko buvunaanyizibwa ku bintu ng'ebyo abakulembeze badiringe n'abantu bwe batyo nga interreligious oba chairman LC be bamanyi naye abaalondebwa nga bwe beewa ebitiibwa byabwe balabe ng'ebintu ng'ebyo anti kati ono tetulina gye tumubalira kuba twagadde omukasuka mu basumba abasumba ne bamwegaana ntwagala omukasuka mu bakatoliki nabo ne bamwegaana nugamba kale kati tumutwale mu basamiza nagamba oyo naye si waffe kati ffe tumutwalewa tetulina kawayiro kamukwata kati mwe kati kambuuze mwe mufaaki anti kyakola si kituufu si mwe mwekka abakirabye muleke be kinaaluma ennyo bo bajja kufuna kye bajja omukolera ekyo tukyesonyiwe tetukyesibaako nnyo temukyesibaako nnyo lino eggwanga liriko abalifuga ate ze kyemmanyi n'abalifuga bo bennyini kati olaba ebiseera ebyo ebyaggwa waliwo emisango gye twalimuko nga waliwo omukwano gwange gwe bakutte gwe baali basiba naye mu kutambula mu misango egyo nafuna okuyiga nti abakulembeze abo be mulaba bagoberera nnyo emitimbagano bagoberera nnyo social media kati buli ekikolebwako bakiraba n'amaaso nkugambye saagala kunjogeza munnange byama naye abasajja abo babiraba buli kimu buli kimu bakitambulizaako amaaso era kyemanyi n'ebyo baabiraba dda kati be bamanyi oba batuleka ne tuswala ne batuswaza oba balwanyisa ebitunga ebyo batuswaza international kuba akakatambi buli gwanga alina likalaba nti weewoyo we Uganda okwata oti bbeere namwe abakazi muli bazira naye abakyala bano simanyi lwaki abakyala nayasamanga talina amuyiriza mukamwa nnyo nze simanyi n'okuwonyezebwa mukama atusaasire naye abakazi waliwo gwe nalaba ate ye nga iriza ze basokoola mukamwa mouth to mouth n'agisokoolamu oba baba banoonya content manyi ne content yatuleetera obuzibu mwekyaki nga banoonya za content gwe omuntu njagala abaana bagende mu comment section oba tebagendangako mu makanisa agamu oli n'amusindika alabe nti agwa bakwate nti abantu bagudde naye omwana nagaana nze banja bajja naga ati kundi yansindika oli nakusindika n'amaanyi alabe nti ogwa nogaana babasindika ne makanisa eyo babasindika bate manyi omuntu agwa bibiri ate katulaki omusumba bakutekako energy nagambye kwaliwo n'oli yako okubiwatika piira wakakuba bwati fose kavaako gwe n'ogweri
Abantu bange babanyumirwa akaseko kangako. Oyo kwa tumulaba bali. Akati kakubuulire. Waliwo ebintu ebimu nga tulina gula data tutunule tusekemu tulekaawo. Bomaloseka webake. Webake. Katolina kyakikolera. Tane tulina ebintu bingi ebiza bituukawo mu ggwanga lyaffe wano byesitategeera. Naye waliwo kano katono nnyo. Soka tuwumuza wali nabbi Bernard. Kano nkubuzaamu nga mukwano gwange. Kisoboka okuwubona nabbi ne butatuukirira. Kisobokera ddala. Na kisoboka kitya? Omo yakola mistake. Kankubuuze nabbi obunabbi kyeki? Si to forward tell okubuulira ekiyinza okubaawo oba ekinaabaawo. Obunabbi oba nakale nabbi yaani? Nze nabbi ye muntu asobola okukulaba n'alaba ebigenda okutuukako oba n'akulagulako. Okulagula kiki ye forward telling. Waliwo gwe bayita nabbi ye mulaguzi si bwe kiri? Wangambye osoma Bayibuli si bwe kiri? Waba osoma Bayibuli waliwo nabbi omu eyali ow'amaanyi mu Bayibuli. Katonda yamugamba agenda mu maka ga Keezeekiya omugambe nti agenda kufa yeeteeketeeke. Nabbi teyali mubi n'agenda n'agabulira Keezeekiya nga Mukama we yali akoze ki? Nga bwe yagenda omujjulula essaawa yonna. Nabbi mu kuvaawo Keezeekiya n'akyukira ekisenge n'asaba Katonda n'amuwaayo ebbanga. Jjukira nabbi yali yamaze dda okulanga. Kituufu yamala omugamba alina Windows agenda nakujja kiro kusuza bafiirwa amanyi agenda kola ki? Kufa. Okomawo kunywa buuki. Katonda n'ayongerayo Keezeekiya ebbanga teyafa. Kati kankubuuze oyo nabbi ebiseera ebyo senga yali alanze kati ng'aliwo kati kuloza teyandikubiddwa? Oza tebandimukubya amayinja? Kuloza tebandimwogeredde? Yandikubiddwa. Naye nabbi yo mulimu gwe kwogera kyalabye ekigenda otuukawo. Ebisigadde Katonda yatuukiriza. Tali responsible kubigenda kukisabirawo oba kugezaho kwegayirira. Nabbi ye ayogera kyalabye. Just deliver message y'abamaze ogugwe. Era kyebula bannange ezo abantu abajjanga bambamukiramu obunabbi bubi. Oludda abantu bwe basinga okwagala omanyi abantu baagala ebyo ebyakayiringidde ebyokweraguza. Ebyokweraguza. Naye obunabbi bussa. Sala soko ndabemu wano soko ndabemu. Obunabbi bussa. Sofati anga ntegede kigenda okumbako nenneeko. Obunabbi bussa oyinza okulanga ekintu ne kitatuukirira mwana wattu ne bakuwa. Kabaka weddemu awo. Kasito kirange ne kitatuukirira. Ate waliwo obunabbi bw'osobola okukiranga mazima nga waliwo abalala abajja okugamanya naye nga waliwo abalala nga kigenda bayisa bubi. Obunabbi bubi. Era ababukola bandibadde beegendereza nnyo. Waliwo okulagula n'okusaba Katonda akuwa amagezi ag'okulagula. Olinga gamba nti kisoboka ku bannabbi abamu n'afuna obubaka n'abutuulira n'agamba nti kiyinza okubako kye bukola ekitali. Koleza buli kyolaba okyogera. Abo bakoze mulimu gwe nga nabbi. Aba tagukoze naye mukwano okukuuma obulamu. Kyovula Bayibuli tubeere bagezigezi ng'obwana bwaki? Ng'obw'emizota. Abakumye bwani bw'obwaffe balina okulagula. Kati kankubuulire. Olaba nze ebbanga lye mmaze nga nkola mu bantu bamu. Funye experience y'amaanyi. Omwami ayinza okujja. Teboogera munange twagwa sente zaatuggwako twali tutambula bulungi bikoze bitya omukazi alina kino ogenda okutunulira. Kwe musajja yagenda n'ayenda. Oba n'ayenda ku muganda w'omukyala ekizibu kwe kyava. Okitegeera nga kuloza abakazi abasinga wakwebambulira kubambulira mikisa. Okimanyi nti abakazi babeeyambululiramu. Omukazi nayambulira musajja. Omusajja ne yeeyambululira mukazi. Pasaje y'abasajja abasinga beeyambululira mu bakazi. Gwe n'ogenda n'omugwamu n'okiyoola. Wakasita omutaapingako. Oli yakimulekako naye nga kikula. N'okiyoola n'okitwala ne wa mukyala we n'okisiiga awaka. Kati omusajja ayinza okujja ng'olabye ekizibu we kyali bakubuuza Madamu Saala gw'olaba ekizibu kyavaawa. N'ogamba weekyogerera bagenda okwekubbira mu kikomera kyange wano.
oluusi bajjidde na mu mmotoka omusajja agenda kuvuga eyinza obutatuuka waka eyo n'osalawo n'osirika obunabbi obumu oluusi obunabbi bannange zero omuntu wange agamba ati nabbi alagula mutya kubanga oba olindiridde agayinja wakyandibadde kirungi ate ola n'abalya mmere ffe tetuyina mmezi omuntu oyinza omuyita n'omugamba waliwo kyendabye kino ekimugamba kyama ate n'atabuka buki nkirabye kiri ku mukazi oyo ntoyogera waliwo omusirikale eyajja nga ava eyo ggulu ng'alina omwana alimu ekintu lyali kiini nga ly'amaanyi naye ng'amutambuzaako ye nze saamanya nti omusirikale yajja n'emmundu n'atuuka mu maaso n'aŋŋamba madamu Saala nkusaba ekintu kimu kyogeze njagala kumanya ani yakisindika kubanga kintwalidde ssente kupi ssente zonna zonna zeekola zigwera ku mwana oyo nze njagala kintu eki kimu njagala kyogere kitu naye ntunuulira omusajja nga ye takimanyi nti ntegedde tiwategerera omuntu oyo agenda kumukomerera masasi kumutta namugamba ekintu kimu nemugamba musajja mukulu sigenda kusobola bambi amazima kinnemye kinyinze nga bwakunyiigira n'agasusa gwe ate onyiigira nze ondeetedde kugambye sikisobola ogenda kunkaka wandimu nti nedda sinzakuli nemugamba taata sigenda kisobola kitwalekowo omuntu omulala bukyanga nkola leero kinyinze kati mukufuluma nga bamaze omulalaze nemuwulira ng'agamba kale omuntu oyo n'omumanyi ogamukubirawo nagweryo yo tosaasira esobola baba kukyogeza n'omwana yali amuleka wanasooka adduke kyobola akugambye kyobunabbi obumu olina okuba n'amagezi mangi olina okuba n'amagezi mangi oyinza okuboogera nga waliwo abagenda obufunamu ng'ate waliwo abagenda okukosebwa mukyekyo kyoyogedde oyinza okuboogera nga waliwo obunabbi bwewadde nga buyina abantu ababuleetera okubaawo oba abaleetera ekizibu ekyo okubaawo nga tebaagala amazima gaveeyo wokyogerera gwe bakunona bo banona gwe abasuuziza omunyago abasuuziza omunyago gwabwe olaba wiiki eyo ewedde eno yennyini ku Friday nali wano nempeebwa instructions nengenda Kagaddi nina family gye nagenda naye Kagaddi naye nina omwami omu gwe nakubira mu bakulu mu basirikale nemwennyonnyola ensonga yange ekutuuta Kagaddi namubuuliramu nga nina ttiimu gye ngenda okgenda naye yali abantu 10 musajja nampa drone nengenda Kagaddi nekola bye nakola ng'omusamize yasimba amaddagala ne tugasimbula ku geeti yateekawo akasuwa ne tusima abaana ne basima mu maaso g'omulyango nga yateekawo omutwe gw'embuzi byali bingi yali yeeyingiza mu maka g'abantu nga womanyi nti omugagga ovudde mu kibuga n'ogenda n'ogula mu kyalo nga yagala teekayo enkulaakulana oli n'akuyingira mumanyi abagagga bannange mwe abaana abafunyemu ku ssente mwegendereze ebyo ebyalo bye mugendamu nga mwagala mbu oguleyo oteekeyo faamu ozimbeyo amaka go tebansanyukira nzalese enkulaakulana abantu abasinga obwo obunaku obuliyeeyo nga bwavu omanyi nti obulogo bubeera nnyo eyo mu byalo eyo munda obwo obulogo obwo obucekyezi obwo obusezi obwo obusitula n'abantu banyumiriza ekyalo nti wogendayo n'ogula emmotoka obanga obadde mukole akira kuba omwoyo gwa luminati obanga obadde musamize ku kiri ekyalo obwalo ogula emmotoka abo abantu abo babeera mu byalo eyo aze sikyanye bantu babone bazimba ebikomera eyeesibirayo kati mwe baana mwe mwegendereza abantu abo oyinza olanga akusekera tima lyalina batandikirawo okusimbira ebintu mu ttaka lyo nga tolina nakyo wali omukoze just seeto ozituuyanidde ozifunye ogambe nange kakolewo enkulaakulana kankolewo kafaamu oli n'ateekamu nga buli kyoteekamu kyekifa buli kyoteekamu n'obula okwejjusa kati gye nagenze senga akulaga amaka omukazi ge baamulemesa nagaddukamu yazimbako ennyumba bwaguuga ya bisenge 4 nnene
toyinza nakukikiza ti ya bisenge bina nyumba y'ebisenge binago nazimbako endala ya bisenge 6 kutaka lyerimu nazimbako boys quarter n'ateekako ekikomera n'ateekako gate byonna baabimulesa yonna yadde ensiko naye bwe namaze okubimala nga nkomawo oli mu kudda Kampala tukomawo tutuuka mu Kampala nze nabikolaawo ne mala ne tulinnya emmotoka tukomewo tuba tuyingira mu Bwende tuva eri tuyingira mu Bwende abaana emizimu ne gisimulukuke owa drone n'agipaakinga bali enkuba yakakya nali ngenze n'abaana b'omukyala walina baana b'omukyala ye teyaliko ng'omukyala omukyala naye yaliko nali ngenze ne famire ye kubanga babalemesayo bami ne bakomawo mu kibuga abaana baatabuka emizimu ne girinnya naye ng'emizimu girinnya kigamba maama Saara tuwunyiriza omusaayi byonna obikoze naye waliwo omusaayi okugenda okuyiika naye bagamba bukakkane abantu ababooda bakuŋŋaanye abantu batandise okugyayo amasimu okukwata waliwo newe nagenda we twayita ne tugula amatungulu nga bamanyi kati negayirira nenjikakkanya abantu batandise okugyayo amasimu bankwate ababooda bawoza abaana mu badduse mu malwaliro eno tuli mu bisooto mukama omusaayi gwe giwunyiriza guliwa nkunyumiza genda mu maaso gikakkana tudda mu mmotoka tuvuga kati oba mitiya nawe waliwo oluguudo tebalukola bulungi lwa buyinja bungi abavuga olwo oluguudo balumanyi waliwo waliwo ekikkobo nga kikkooba kuliko obuyinja tebalulongoosa bulungi bakyalukola omusajja ng'avuga drone tulaba emmotoka zituyitako zikuba eŋŋombe ababooda batutunuulidde mpaka ababooda we bagendera ku musajja nga bavuga speedi nga bagamba emmotoka yayabisedde emipiira nga mpanka bannange omusajja n'agipaakinga tugenda otunula ku mipiira gy'emabega nga temuli mukka ng'omanyi okuba nga gyafotoose nga zonna bannange twatya nesooka nenzijukira bwedda emisimu kyezigingamba ati bwedda giwunyiriza ki omusaayi abasajja n'abetwalimu ne bateekako emipiira tukomawo wano nekiddamu nekirya nekigamba ojjukira twakugambye ekituwunyiriza omusaayi yabadde ayagala kukola ki kukutta kubanga yali musawo wa kinnansi mu byonna yali ayagala nze azze n'ajjawo ki yagamba ati kamutte ettaka lyagobako oli omukyala yali alikozesa ate yali alikozesa nze kugambye omuntu omulogo akusuuza ekitu ng'ate naye takisobola kikwasaganya tokisobola kyokka kikoze ate omulwana kati kyekyo kyenkuzaayo wali wembadde obadde ombuliza ati obunnabbi bubi obunnabbi busobola otuukira nekugamba ati oluusi obunnabbi biki busobola obutatuukirira kuba kati omukyala yali wano nenkiraba nengenda nkitereeze naye rabayo bwe nali nfiiriddemu gwe wali ofiirira eri ate nali nfiiridde mitiiyana nga n'abantu nabalese wano kubanga abantu nabalekawo ndabye ngenzeetereze kyenkoze ki kyolabye ate kyali kinviiriddemu okufa olumu oyinza obutabeera bulungi obunabbi osiba mutima olumu olina okubulabako noziga nsibula osiba mutima naye ng'ebiseera ebisinga abaana babisirikira n'akiraba gwe waliwo abaana ng'alinza oloota omuntu tigundi afudde n'afa naye osobola okumulota ati akundi afudde nogera nobagamba ati naloose gakundi afudde n'afa omanyi webasobola okwogera ati gwe wamuse gwaba omulogo gwaba omusi ate kankubuulire ndi ku expo nkyogera waliwo abaana bangi era batu bangi nga baloota bye baloose ne bituukirira naye si buli kyoloose kino kikola ki si buli kyoloose kino ogenda kukyogera tokyogera si buli kyoloose nkiyiseewo oyinza oloota gundi afudde nogera nobagamba gundi yafudde nali muloose nga afudde n'agenda n'afa nompulirira emiwunyo nafa mugenda tategerekeka ne bagamba ati gwe yakoze ki gwe wasoose okubyogera
bantu bangi gye bali naye nga nabo bannabbi kubanga okuloota okwebaka n'oloota nabwo obeera nnabbi oba olaba kuba osobola okuyimuka n'ogamba omuntu oba osoma bulungi bayibuli Danyeri yali muvunuzi waki wa birooto era yavunulako ku kirooto kyasooka ne kigaana Katonda ne yeebaka Katonda n'akimulaga n'agenda n'akivunulira ani kale abantu abasinga bannabbi abali eyo nga beebaka ne baloota ebintu ne bituukira naye si buli kimu kyoloose nti kiba kituufu kiba bunabbi biyinza otuuka kiyinza otuukirira naye tokyogera kirina mu buli muntu aloota si buli omuntu inaaloota nawe ne bituukirira otuukirira kyekifula ekyenjawulo kati we mwoloota ng'ogwa mu binyenkera ogwamu ate nga ngwiramu eki nabisanzewo atabeera mubidi kyengezaako okukugamba nti omuntu asobola okulaba kiri ngenda kuzayo eri ku kyewambuuziza nabbi asobola okulaba manyi obunnabbi bungi kubanga wambuuziza kintu kimu naye omuntu bannabbi bangi waliwo akutunula bwati n'akulaba waliwo akufunako obubaka nga takulabangako nojja mu maaso ge nakulabye waliwo omuntu asobola okuloota kale obunnabbi bungi naye si buli kimu kyolabye tikituukirira waliwo byosobola okulaba naye nebituukirira mu maaso awo waliwo byolaba ne bituukirira kati kankubuuze n'abantu gye bali eyo abali ku expo abantu bangi baloota nnyo ebibi ne bituukirira lwaki ebirungi tebituukirira awo bannaye ankutte ku ggumba kwennyini lwaki muloota ebibi abamu ne bituukirira lwaki ebirungi ne bakubba kyokka ate noloota ng'ofunye sente noloota mu kirooto n'otazifuna tozirabako kyovola nkugambye nti ensi eno munnange ensi eno naffe Katonda yamanyi bye yakola awo tewaliwo kabadiko naawo Katonda yabitonda yabimanyi bye yakola kubanga naffe bisuuka ku magezi gaffe wewunye nekuba kusaba kwennyini osobola osabira ekintu nekigala otuukirira ebbanga naye nogamba naye singa yembwa efuna accident onga akimalayo buwoti ne bamukuba bagamba mbu olulimi lutonzi lwaki lutonda bibi ate ebirungi byo lwaki terutonda ku birungi gwe n'olangirira emyaka 10 njagala kwata dola n'otagikwata n'ogenda kufa nga togikutte kyokka n'olangirira eri okufa accident n'emutuukako olwo lwennyini Katonda munnange nange etuukaawo ne mwewunya ne mugamba nange buyinza yabwesigaliza naye ate awo ate ekyo kinzijukizza omuntu omu waliwo oba simanyi nga wabirabyeko omusajja yeesimbyewo mu kifo kiri sensitive Kampala awo n'agamba nti mu bye ngenda okukolera bannakampala ngenda kukakasa poliisi nga kase gavumenti bonna mbaleete batuwa olunaku then mpite nabasawo bakinnansi bagambe nti twawulira mugaba enzaalo mukwata emisango agenda tandikira ku baani ku basawo bakinnansi nga baani yataddeko Mama Fiina Kabona Jumba Serukenge yataddeko abantu nga 10 amanya g'abantu 10 kale ye abanene bakundivo bamanyi gemanya geyasizaako nagamba nti mujje tubawo omuwala mu mwedagala ly'oluzaalo tumusibire mu kasenge emyezi bwe giyitawo tumukebera bali lubuto tufuneyo fayiro 3 ezagana okusolvingwa ku poliisi nti tebirina bujulizi tuzibawe kati mubayita ababbi sigenda kulinda kumalayo tagenda kulinda kumalayo era ngenda kunenya omuntu eyamuwadde omuzindaalo okutandika osesema ebintu ng'ebyo abantu abamu bannange mwewe kukiti usese azise mwewe ku kitiibwa kubanga tewali yamwendekazindalo yakewadde kuba yayisiza ku mukutu gwe kuba kati otandika otya okukyaza omuntu nayogera oyo kasasiro yadde ku mukutu gwe kati njagala okugamba nti abantu abo bambi beyamenye titebamuwa budde kubanga nze ndaba aliko ekikyamu ku mutwe Kabona yagambye aliko ekikyamu ku mutwe nti omuntu asobola kubeera omusiro tuuka ku ssa lino aliko ekikyamu ku mutwe gwo ge mazima naye nze nyinza omulabula
ne mugamba ati tamanyi kiki kyayingirira ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebibi bye tulina okuleka omumwa gwo guba gusabuka nnyo waliwo ebintu ebimu by'olina okwesonyiwa ayina okubaako n'ebintu bye yeesonyiwa abireke bulesi waba anoonya bintu byakolera bantu agende malwaliro ateekeyo eddagala azimbe enguudo akole ebintu bingi naye ebitamukwatako bannanga abireke mulaba tino twogera wano nebino ebintu bye twogera abaana babikuuma oyinza okwogera ekintu ng'ekyo n'ofuna obuzibu n'ogenda ew'omuntu oyo gwe wawalampa akuyambe n'akujjukiza nedda kale sagala kubeera negative naye tolaba nti nekyo kiyinza okubaako kituyamba singa omuntu amanya nti genda nzibe mbuze obujulizi nebagenda kutajajja gundi anyenyemu katonda awo emisambwa ginsike gimpalule ginkube ekibooko ngende nswalira obwere nabya naye nga temunnawalampa bantu abamu oyo muntu nandimusaabye waba ayita abantu asookere ku nze mumalemu olugezigezi mukululozi atandikire ku nze mumalemu olugezigezi kuba abantu abamu amagezi mu kusoma baagaleka wansi nenga musajja muwanvu kugambye sigambye ti mumpi kugambye abantu abamu amagezi baagalekawa mupi wansi kuba nze simanyi wootandika kuva eri kuyingirira abantu batakuyinaako yadde obuzibu nze kati kankubuulire okuva edda nedda bajjajjaffe baavumulanga kyogamba tewalingawo amalwaliro tewalingawo abafa kankubuuze yesu eyajjanga n'awonya kyogamba eyajjanga n'abasibe simanyi makomera simanyi bikoze bitya kyogamba gwe omulembe gwa yesu tewaliyo balwadde bonna yabawonya tewaliyo abasibe yazuukiza kyogamba bonna yabazuukiza kyova olaba bagamba think twice before you speak webale so oba tonnaba kusesema bintu ng'ebyo sookanga olowooze tukolenganye ebintu ebitukwatako tolumba munno kola ebikukwatako waliwo yabuddeyo n'agamba nti oyagakakasa nti bikola bwejanga olinnye ku ttaka lya mulawo basikutta sikitegedde bulungi yadamuluzi yamugambye nti oyagakakasa nti bikola jangu oyingire mu mbuga yange olinnyemu n'ekigere ky'obuwoti olaba utofa wotafa njagala nkubuulireko ngenda kuwayo ka story kamu nakalaba era n'ensi abantu abasinga gayaaza manyangwa kijabijo nakwero simanyi namayina eyo kayunga abantu abasinga omuntu ono bamumanyi yali musabi nga w'amaanyi n'agenda okwokya embuga y'omuntu yali ayitibwa oba nga yeetutte bwetwazi yeetwala bwetwazi ndowooza agenda okwokya embuga y'omuntu ng'ayingira bulungi ng'akikumako petroli ayiwa ng'akoleeza akabiriiti ng'akakwata nga yayiwa amafuta akoleeza bw'ati afulume oluggi ne lweggala yagiiramu nakati feesi yeefunye yenna ali ati yagongobala bakubba oluggi bamenya okumutaasa okumugyamu nga yenna ayidde nakati ng'afuluma agira ati adduke ne lwekubawo musumba w'amaanyi nakati mulamu bamujjanjaba nja kumunoonyerezaako bamujjanjaba saagala kumwogera ate yo yennyini eyagamba bwe agenda kunsabira amaaso gakyuke kale n'omulaba nga n'emyepanko tegimuggwangamu bamugamba bulwadde bamugamba olina bulwadde yagamba mbu bazadde bange bamponga ku kuluseedi nampita ansabire mbu amaaso gakyuke ne bamutunuzaamu kamera ne bakola yasaba n'atuuyananga n'okwenyenya seenyenya nokukwatako yakwatako yankwatako nankuba n'amalusu eyo seenyenya n'amaaso gange tegakyukako yadde waza amalusu necessary
So abantu abamu mwewagireeyo manyi abantu abamu mugenda ne mwewagawaga nga temwenatambula manyi zino emmese z'omu kibuga zigera ne zeewagawaga naye nga tezinnatambula waliwo abantu abatamanyirwa naye waliwo kale mu kuddamu kwabamu kubamuddamu waliwo kyebamuddamu kyesitategeera bulungi omukulu Kabona yakyogera yagamba nti bajajja tebakolera ku competition bantu tuli ku competition anti ekyo kye yayogera yalinga agamba era kwali ku competinga oteekewo gundi simanyi olabe zikatika kubulire owulira myoyo ebyomyoyo bibeere byaki n'ebyobulya mmere bibeere byaki bya bulya mmere ebyemyoyo kyova ne Yesu yabagamba nti ebya Kaisari bibeere byaki n'ebya Katonda bibeere byaki tubiwe Katonda zeekomyawo ekyo kivuddeko nga mbadde kyagala tukibeereko kulabika oyagala wakankula ntalo si kuwakankula ntalo naye kale nze nina kye nafunamu sikiwagira naye nze nalinga akyagadde mu lwaki yagamba nti ffe tetunatuka kusanadiza abazungu bali bakola zi AI ne bakola zi computer nga zigenda kulondola omuntu ekisuli zonna ze yayiseeko naye naffe tuna kye tunuyimiriza mbu obuwangwa bwaffe okusobola okulaba ffe gye tutalaba lwaki naffe tetusaba bakatonda abo ne baba nga omuntu wakola ekitasaanidde ng'obubbi bayajja bamwana agamba nti oyo tumuwaddeyo omuzzukulu mubonereze naffe tukole ne AI nga yaddogo bwe yagamba kale alaba bintu by'oŋŋamba ndabanga katemba si katemba ndabanga katemba kati kyoba omanya zeebwa nabana ntera nnyo okubagamba nti abazungu bano mubalaba abazungu bano batuzanyira ku mitwe batujjako ekyobugagga ekyali kisinga kwe kutukyaya obujjajjaffe era bw'oba olaba wano ebifo ebyekusifu eba ebyemugaso ebyogerwako tibirina amaanyi abazungu be basinga okubyettanira n'abaddugavu bayinza obagaana lwaki abazungu be basinga ennyo okulambula Uganda eno lwenzi oli omulaba abanyankola abo oba olaba bwe baba bayimba esozi bayimba nnyo lwenzi oli ti bamalayika bava lwenzi oli bayimba nnyo nti lwenzi oli aliko bamalayika naye lwenzi oli asinga walampibwa bazungu nekiraga nti ebyama bingi ebiri ku ki ku lwenzi oli awo obujjajjaffe bungi nebye tutamanyi biri ku ki awo waggulu awo lwenzi oli naye abazungu nze ojja obuuza abaana batuwa gaidisi ba lwenzi oli balina ebyama ku bazungu abo bava ewaabwe ne bajja ne banonooza ebyaffe ate ne baddayo ne babeera bulungi kyokka ffe bannannyini byo netwongera okubonaabona abasajja basawula abo nze nga ddala mu firimu babirwanyisa tebagalira ddala nga be basingawo n'okuzanya firimu za magiki anti oba okola mu magiki omulungi singa ono wafuwa okunyinya ensasi okunyinya ensasi kibi ki bagamba mbu byaffe kankubuuze ate kankubuuze tubeeremukko ku magezi tubeeremu okunyinya ensasi kiina kabi ki bagamba mbu oba okowola sitaani yennyini kyokka mu mukyaki temuzinyenya zino kyaki ezitonatuuka mu byuma tubeeremukko ku magezi tubeeremukko ku bakowola bayita katonda fe tuyita sitaani obagamba si bigambo byange tusaba gavumenti abatunga ab'emmere gye balya muleme kugisaasaanya abaana baffe kugirya kubanga generation egenda bambi mu maaso eyo emmere atuwongedde eyo emmere abatunga abo gye balya tebagiwa abaana baffe bannange bwe kiba kisoboka tudde ku mmere yaffe eri ey'edda tulye endaggu bwe kiba kisoboka abatunga abo tebalina magezi kyova mulaba mukyagenda nnyo mu nsi zaabwe mubakolerere ngate ne bwe bakola temulina na bye mufunamu nnyo ne mukola obuddu kulowooza omuzungu alina kyatwagaza ekirungi
kati kankubulire omuntu atayagala nnyoko na kitaawo omwana tosinika mannyo nti akwagala nze tosobola kuŋŋamba ku omuntu atayagala jjajjange n'omusibamu olujegere n'omusiba olujegere mu bulago n'omuwalula n'ogamba nti nze obukyayi bwe wasiga nze ngenda kusinikira amannyo essaawa zino be batuleetera eddiini gye tutambulirako essaawa zino be bali mutuleetera ebisiyaga be balina n'ettaka ettukuvu be balina n'amataka amatukuvu kyokka be baleeta ebiki agayisa agabi gonagona ge be bali mu gatuleetera ebiyisa ebibi byonna bera bisibuka waabwe kyokka be batuleetera ki kitegeeza ekyaffe bakidibya ne baagala bakyuse ebintu byabatabuka ku kale bali awo balinga mpale z'abasajja anti eno mukulu n'eno mukulu wano eri emu sikategedde basawo ne banjaba ako sikategedde batagala butagazi bali awo tebategeerekeka tumulaba tuno abasajja namwe mubuzaabuza eno kugulu mwambala kugulu n'eri kugulu ate wano wali wamu byebiki lwaki temwambala lumu temulaba kyokumu kuli eno okulala kuli eno kisikiguze tetusobola kwambala sikaati anti utoyinza kukigula kuba oli mukazi manyi oli musajja mpozi osooka nitekamu ey'omunda ayo ndyoka nsibako ekungulu erawundi ate nammwe temutegeerekeka so bali awo abazungu abo tebategeerekeka bebakuba engoma bebazina bebakuba engoma kale ffe twabaleka tubatunuulidde fe abagezi twaddayo okwagala obujjajjaffe nze ondaba eddiini sigiwakanya era ndi mulokole eddiini sigiwakanya n'omulundi n'ogutya akiwakana akyeddiddemu abagambye olwaleero mulokole eddiini sigiwakanya kubanga yatuleetebwa buki yaleetebwa buleetebwa naye mu kuleeta eddiini waliwo obujjajjaffe bwe baasangawo era bajjajjaffe baayingira mu ddiini naye ng'olwedde waaliwo ebyabwe byakolebwanga okitegeera waalingawo obulombolombo n'ennono kati eddiini bwe baazireeta ne bazituyigiriza twaziyingiramu era tuzikirizamu ze siwakanya ddiini naye ate sisobola kuva ku nsibuko yange ekitegedde tova ku kye bakusanga nakyo nze tebansuuza ku kye nasanga kati nze nkwate ekyabwe manyi kigenda kutuukawa kye bandeetedde obuleesi nkikkirize nsuule ekyange bakireese buleesi manyi kigenda kukomawa manyi kintwalawa kye bampadde obuwi kye simanyi na kibwa gye kivudde kye bampadde obuwi nkitwalewa nina okukikkiriza yes naye ate siina kuva ku kyange okitegedde kino kyembracing tokigoba kyova olaba nze naye tokiwukira kikyo tokikuba mugongo sisobola era nze wona ndisituka ne ŋŋamba nti ndi munnayuganda ndi muddugavu ndi mukazi munyakole era bwe ndifa balinkulukusa mpaka bushenyi bweranyanje gye balinziika kyolinga ogezaako otegeeza oba kyentegeera kyotegeeza nti omuntu okugenda naafuuka omukatuliki si kibi abula kyatalina kukola kwe kuva ku nnono wekiba kugenda nti kugendako mu kyalo genda wekiba kukola kini kikole genda bajjajja bamwe temubaso bannange mbabuulire bwe batumwe kiva bulala tukyabonaabona kati okusinziira kusomesa kwabali awo abatakyagola kiri kyenkugambye nti baayagala otukyayaki kiri kifa kyetwala byaffe kiva mulamu mukyazikwata nnyo nga zibayita mu ngalo ozikwata ziyitawo buyisi n'ofuna ebizibu okuddamu okukwata ssente nga ziri zimaze kuggwawo nze kambabuulire waliwo ebintu ebimu nga tubonaabona naye nga katu katono nnyo akatusibye lwokwata ssente ffenna twakuba ng'oyitawo n'ozirika ne bazibbe nze kankubuulire nze olaba waliwo abatunze we mbatunulira wano nembula n'okukaaba nga tubonaabona ebyekisiru naye nga tetwandibonyebonye naye ng'ekikubonyaabonya okimanyi nti waliwo abaana abajja nga mazima matufu bamuzaala ne mulongo muno ow'okuttale nga bamuzaala n'omusota
naye nga tamanyi naye nga buli wagwawo aguloota n'azuukuka nga atuyanya akoze eki n'omutunuulira naye nga ye alaba nti gwe yazaalibwa naye eki nga tebagumugambako nti oli mulongo nga bagumugamba nti mulongo naye eno gye yagenda bamugamba ati sitaani okitegeera oyo sitaani okitegeera guli alimu omuwulira alimu omuzimu gwa jjajjaawe nga mweguli ne bamugamba ati omuzimu gwa jjajjaawe muki mubi naye neweerabira ti nawe mu bbanga ttono ogenda boofuusa eki bajjajjaabo gye bali gyotuuse sitaani nawe boofuusa sitaani naye ogenda foofuuka eki abaana bo balina okuwoki kyokka n'ojjukira nga yesu bagamba muzzukulu wa yakobo wa ibulayimu bamusibako bajjajjabe bonna bajjajjabe bakola ki baboogera kyokka abammwe abaffe nedda abammwe sitaani kyenva mulaba bannange nze mbagamba abantu abamu ate abamu bagamba ati njogera bubi muyonka amabeere amatuufu muleme kuyonka mbwa muyonka amabeere g'abanyammwe mubeeremu ku magezi muleme kuyonka mbwa basebo ne banyawo ukyayogedde ekyo maze kambajjukiza tulina podium kuva ku Mande akalwakuna ssaawa 2 paka gye tukooyera ababeerako mbeebaza nnyo comment section gikozesenga sharinga video tambuza live commentinga tukubira amasimu kubashye tubeera live sasa nesho bweziti osobola commentinga tukomayo tuzisoma comments ezo ate zetuyamba okumanya wawe mwagala okupanga mumanya kuba abantu nga bano yagamba nti wemmala okwogera nzireyo nensomamu abayizi bange batuuse wawulidde kiba confusing nze nakomawo nabeera nga akitereeza sasa anje simanyi oba olinayo kubagamba akatalekeka nze akatalekeka kensobola obagamba mwagale nnyo ensi yammwe mwenyumiririze mu ebyo bye mukkiririzaamu mwagale nnyo bajjajjammwe mwagale ensi yammwe ate abaana b'abaddugavu twagalane omusajja yayimba ati buli woolaba omuddugavu mutwale nga muganda wo toyagala waabunaayira nga muganda wo omulesi wali afa towanuuza byotamanyi ng'ebibyo birese wali bw'otyo ojja kutambula ng'olinga kibuyaga nga tomanyi wa waakulaga mu nsi obeeramu ng'empewo obeera ng'eryato eriri ku nnyanja eritalina direction mwagale ensi zammwe mwagale nnyo obuwangwa bwammwe mwagale nnyo obujjajjammwe mweyagale mwenyumiririze mu ekyo kimuli mweyagale mwenyumiririze mu famire ze musibukamu bannange temwetiiririra oli bw'akugamba kino ng'olaba si kyekyewammwe mugambe nti nedda ffe waffe kibi ekyo nze siva ku nnono yaffe lwaki onjigiriza ekikyo oyagale nze nsuule ekyange mwagale nnyo ensi yammwe mwagale bannammwe bannange tusige okwagala mu kifo ky'okusiga obukyayi mbaagala nnyo nze nsangibwa wano Nabulagala bw'oba ova mu kibuga olinnya kapiki n'okagamba ogenda Nabulagala ku stage bw'otuuka ku stage ng'ofunawo owa booda 10 oba n'okkirirawo n'omugamba ati twale wa Madamu Sala ku kalongooti kumpi ne wa vice chairman abakutuusa direct ku gate yange nze sivaawo mbeerawo anjagala wansanga bannange sikolera ku tikitoko sisaba sente ku tikitoko mwe babba mwabamanyi kubanga tubayimbiridde nze ne soda ebbanga ddene nga temuwulira ennamba z'essimu ze ziri mu background kati kankubuulire olaba bano abaana ba editinga kana akatu ka background ne bakajyayo ne bateekawo akaabwe oba oyagala Nabulagala wendi abagezi bo bangi naye wano Nabulagala wendi mbagala nnyo Mukama abankuumire mbagala nnyo basebo ne bannyabo katusabe tuleme kusukka wano naye akabaka gwa niko kanziseemu omuntu
Katukome wano tujja kuba nga tusinkana emirala mingi nnyo kyotategedde comment section ku essimu 0770944266 y'ennamba ya Export TV otugambe kyeweetaga okubanga tukuddamu kyotategeera bulungi oba kyoyagala tubeere nga tulambulula. Katukomaawo, bye bye. Export TV to the world. Export TV.